Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale kama yebazibwe byonna gy'osinzira okutulaba, tukwagala nnyo. Yesu tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuddiza ekitiibwa n'amatendo. Omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye era tunyiika buli ssekinoomu alaba mu musaayi gw'omwana gw'endiga okuyita mu Kristo Yesu, mwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kaakati nina akatambi ke nalabye aka Lord Mayor omulondo oyo Engineer balimu ezo. Yabadde aliko okuziika kwe yagenzeeko kwa munnamawulire omu yafudde ow'omukutu ogwa BBS. Nnyo abamu temugoberera current affairs naye ffe tugoberera current affairs si wa sitaani okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga, kuba omwo era sitaani mwakolera vulugu omanya ki ekiddako. So current affairs mulungi, mulokole mawulire laba waliwo ebintu byetaaga okumanya ebigaya maaso naye mwe mwefuula nnyo ab'omwoyo mu ebyo bya sitaani. Nedda manye oluusi tuleetako wano current affair ng'agasa una kati temanyi guno omukutu gwa njiri oba gwa politics naga kati politics naye mwabagala current affairs twabakoleddeyo omukutu. Olina okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga. Kankubulire sitaani akoze vulugu naye nga gwe tomanyi nti ono sitaani alina kyayisaawo. Olina okumanya ebigenda mu maaso. Omukutu ogwo next generation oguyita next generation okuba nga tugusharinga ate osobola okuba nga omanya biki ebigenda mu maaso okwetoloola eggwanga n'ensi yonna. Ojja kufuna prayer points. Kakati ngini abalimu ezo yabadde ali ku mukolo ogw'okuziika. Yabadde munnamawulire wa BBS eyawummudde oba yafudde n'awa ku bujulizi obutonotono obumukwatako. N'agamba ye ewe yali ng'akyali muvubuka ngini abalimu ezo talina kigere kirala kyamenyeka. Abamu badde tebamanyi kigere ekyo kyakutuka kiti. Abamu balowooza oba yazaalibwa waatyo okuva mu buto bwe. Nedda, teyali waatyo. Kati ngini abalimu ezo agambye bwe yali ng'akyali eri nga ye ekiwaga akyewulira nga ne wagenda mu kyaki n'agamba kuba engalo tabikuba ng'alina amawaggali nga tagambwako. Naye Mukama kye yamukola kyamuleetera okuba kakati nga y'omu ku bali hambu obadde tosuubira. Ate yali wa bikonde, yali muzibu nnyo naye yakkakkana. Yagoweza akatambi kano kadakiika 2 mulimu ekyokuyiga muganda wange era ndowooza ye enjiri eyeetaaga obuulirwa ku lumbe. Ye yabuulidde enjiri abantu ne bategeera. Yabagambye mwenna abali wano muli nfuufu. Oba ojjidde mu mmotoka ng'erimu essi oba ozze ne zikadde nga zikukulembedde oli nfuufu. Kakati oba oli nfuufu tyanga eyakutonda. Soka owuliza akatambi ako ate tweyongereyo. Nvunyu oli nvunyu. Nze nali neepanka nga baŋŋamba kubira Katonda mu ngalo nga sizikuba. Zinira Katonda nga simuzinira n'aŋŋamba gwe kankulage kikyendi. Nali ndi ku ddigi motoka nenkuba nenkasuka mu bbanga okukka wansi ng'okugulu kuvuddeko. Okugulu mmye nnimiridde ku gulu okwo. Kino ekibiri simanyira we kiri. Guno omubiri gwange ekitundu ky'okugulu simanyi wa we kiri. Njagala otegere nti ogwo omubiri gw'onvunyu. Akaseera konna olina okusinza Katonda n'omutima gwonna n'ebirowoozo byonna kubanga akaseera konna ogenda. Katonda tazanyirwako. Yasalawo akaseera konna agamba ajja kujja nga mubbi. Weeteeseteese otya? Si myaka emeka gy'omaze ku nsi naye kunsokozeeko ki? Yesu Kristu yafiira ku myaka 33. Sarowooza afiiridde ku myaka 36. Tetumumanyiiko nti alese legase. Bwe bali akwogerako ki? Ababaka bavuddeyo bangi obalabye. Kizibu ky'okufuna ababaka basukka 10.
naye buli mubaka avaayo Sserwooza nakumikubidde eggulo, Sserwooza badde mukwano gwange, Sserwooza eyo legacy eri mu motion bwe banakwogerako ki? Bubbi, bwenzi, kutta. Omuntu yafuuka nsolo nkambwe, ekyenkya n'eggulo nkibabuulira, omuntu alina omutima mubi. Leero olunaku lwa leero ow'ekitiibwa Jebi Walusimbi akubidde essimu n'aŋŋamba mukulu wo baamutta. Ng'essajja yakwata omukyala ne limusiba ne basaba $7,000,000 ne baziweereza andaze ekifaananyi naye era n'amutta. Ye muntu waliwo omuwala bamuyita Magala yali ali ku luguudo luno olwakkirira ne bamukwata ne bamutwala ne bamutta, basaba $7,000,000. Kale yoyo inginiya Balimwezo Lord Mayor ow'ekibuga Kampala, Uganda. Tufunayo abakulembeze we batyo, ndowooza eggwanga liba yaddeyaddeko bw'omubi omweru. Abakulembeze abatya Katonda. Bayibuli egamba mu ngero Proverbs 29:2. Soke nkusomereyo awo mpola mpola ate osobola okuba ng'okitegeera. Proverbs 29:2 egamba, when the righteous are in authority the people rejoice, but when a wicked man rules the people groan. Kitegeera nti abamanyi Katonda kasabeera mu bifo eby'obufuzi abantu basanyuka, baba bagenda kukola okwagala kwa Katonda. Okitegeera baba basoosowaza Katonda okusinga ebirala. Tebasobola kukola decision yonna ng'egenda kuleetera abantu ba Katonda okukaaba. Kuba nti abantu basanyuka kasita banga ababakulembera bamanyi Katonda. Naye buli ensi oba ekitongole oba ekintu oba community weekulemberwa abali wicked, abantu abatamanyi Katonda nga bamaziga meereere, biba biwoobe. Kakati Lord Mayor approves, by the way, bannabyabufuzi bangi ku kisanja kino kye batandise abalaza nti ye ekyo kyali kyafuuse abadde Katonda. Era ne mu kampeni ze mubadde mumulaba ng'akulembeza nnyo Katonda. Masinzizo ag'enjawulo agenze ne bamusabira. Mulabako Miracle Center, mulabako ekisenyi mu Mengo, ne mulabako ku Fanere eyo. Wangi we yagendanga ng'akulaga nti Katonda gwakulembeza. Kuba nti tulina omumusabira. Ofiisi ezo nazo si nnyangu, by the way. Era ne yali ayingira ofiisi ye nabaleetera wano akatambi. Era abasumba bagenda ne bakola ki? Bambi ofiisi ne basooka bagiwongayo mu mikono gya Katonda. Kakati watya nga pulezidenti watya nga tulina pulezidenti ali ku kategole weetyo oba ayinamu ensigo ey'obwa Katonda etuuka ku eyo level. Gwe nga kyogamba liba terigenda kweyagala, libagenda kweyagalira ddala. Naye munaye tulina abakulembeze kyekugamba nti ekizibu mwenye asobola okujja bangi, asobola okujja nga atya Katonda naye emyaka 5 gigenda okuggwaako nga bamukubye ekyoto kye nga bakikubye. Kati yeetaaga abasabi, yeetaaga baakaapu emanyi okusaba, kubanga abantu bagala tuba nabo mu ofiisi si bangu, abamuwakanya si bangu. Eddogo liri mu politics liringa mu katale. Ekifo ekyasinzemu eddogo katale market linyookera ddala. Kuba nti tulina okusabira ebintu bye tuli. Oli akeera kunyookeza mu ddagala, nnyaanya zonna n'azimansirako mu ddagala. Bakasitoma bakole ekibajje. Kati ofiisi ezo ze balimu mulimu abantu bangi nga bakolera ku ddagala. Ng'ekimusibye mu ofiisi eyo ddagala. Nga n'ekiba kyetaagisa ku sacrificing oba kusaddaaka, asigaze ekifo ekyo agenda saddaaka. Kati be abantu bagenda okuba nga atuula nabo.
beba abantu bagenda okuba ng'ayogera nabo, beba abantu bagenda okukolagana nabo. Kyova yandigaye nti kati oyo yeetaagira ddala abasabi abeegayiriza abamanyi kye bakola okumwambaza amaanyi ga Katonda, omusaayi omubikkako ekitiibwa kya wonna waalaga. Otherwise emyaka gigera okugwako 5 ng'ayogera ludica, nga okusoosowaza Kristo nga bwe yali akikola ate kikyaliwo, nga bamusinzizza amaanyi abasajja, bamukozesa ki? Bamukozesa ensobi. Naye ndowooza mwalaba Kenya, President Ruto. President Ruto by the way, Abannakenya tebamwagala, bamuyita Kasongo. Naye President Ruto mu kalulu ke konna walaba ng'agenda mu makanisa, overnights, lunch hours, biki ebyo ng'agenda. Abannakenya ne bamwagala nnyo 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 kubanga baagala tufunye omuntu atya Katonda, a God fearing president. Kitegeeza eggwanga ligenda kubeera neki? Ligenda kuba maapu ya Katonda egenda kuba ng'ewanikiddwa waggulu. Mukama yeebazibwe. Naye agenze akyuka mpola mpola. President Ruto akyuse, kyukidde no ddala. Kati Abannakenya gwe baali bayita darling, kati baagala nakuwulirako erinnya lyani? Lya Ruto. Bagamba Ruto abakaabiza left right center. So kiba nti ekugambye nti bano abantu bagenda nga bamanyi Katonda, naye ezi office n'abantu be bakolagana nabo, kuba kati nga President Ruto yagenda US waawa. Kati abakulembeze abazinga abo mwezi ensi ba satanists. Abakulembeze abasinga ba satanists abawedde emirimu beejenti. Kati okukolagana nabo ate ng'obeetaaga kubanga zino ensi za Africa njavu. Twakyeteekamu eky'obwavu, tusabiriza eri mu bo. Kuba nti baba balina okuwa obukwakkulizo obw'enjawulo. Okomekeriza nga wekkiriranyiza bajja kuyita bakutwale ku byoto byabwe biki? Okomekerize ng'okyuse. Kati gigino emyaka teginaba kuyita, President Ruto wuuyo bamuwanda lulusu. So tulina okuba nga abakulembeze be tulabamu empeke ey'Obwakatonda, twongera obbasabira. Kama abanyweza ababikkeko kuba omulabe takyagalira ddala. Tayagala. Era afuba nnyo nti ono azaalemu empeke y'Obwakatonda agenda alemesa sisitimu, date waaka agenda mu maaso. Baba ne date waaka zaabwe, date missions. Kati gw'oba ogenda zirinnyamu eggere. Kati either odda ku sayidi yaabwe ba ne bakufulumya. Kati gwe olina olondako wawoogwa. So si byangu, si byangu. Bangi bagenda nga n'ennimi bazitokota. Kiba nze nsasira nnyo omusumba aleka ekkanisa n'ayingira politics. Muganda wange, ekkanisa oba ogiwaddeyo buwi. Omusumba akulembera ekisiibo gwe njogerako n'olekawo ekkanisa n'ogenda n'oweesimbawo. Kiri dangerous. At least leka endiga zeesimbewo. Omusumba tosobola kukwataganya ebyo ebintu bibiri. Politics ajjuddemu obulimba, ajjuddemu eddogwa. Tosobolerako ddala, ogenda kukomekereza owekkiriranyiza nga toyagala. Ate ogaana okwekkiriranya gw'omanyi ekiddako, bajja kunyiga. Kiba nze musumba, sigala mu sumba endiga. Togenda bisobola. So yingira bali mwezo abawadde amagezi ga bwereere. Abagaba badde eri omutonzi naye yaliwo atyo ng'alina amalala mayitirivu. Naye Mukama oba yali Mukama oba yali Sitaani nze naawe simanyi. N'aleeta accident, piki n'emukutulako omugulu. Nti wali weewaga oli w'amaanyi biki kati era weerage. Piki n'emuggyako omugulu. Okuvaako olwo Katonda yamulaga nti nze muyinza w'ebintu byonna, nze tebanneeragirako, tebanneerijjako.
tosobola kuneerijjako. So munaye totuuka ku level eyo mulokole kubanga ovaako ekigere, kubanga ovaako omukono. Ekintu kimale tuukawo osooka okkirize Kristo oba osooka otereeza endowooza zo. Kano ke kaseera omuwe obulamu bwo, omukkirize. Tomukkiririza ng'otuuse luzira, tolinda Yesu omukkiririza ku kitanda. Otukyasaana kwogera ng'ebigere biri mu bbanga, nedda, wano wakumala. Kubanga yekkubo n'amazima n'obulamu. Tomanya yinza okukuwonya egyo gyonna emitego gya Sitaani gy'ateeseteese. Gamba Yesu, nkwebaza olw'obulamu bwange kubanga onkuumye. Mbukuwa obeere omulokozi era mukama waabwo, saasira obutali butuukirivu bwange. Naze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Lowooza tujja kukwatagana lunaku lujja kubeera lwankya. Baagaliza olunaku olungi, lubeere bulungi ate era mweraba. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.